Alright, ETV Uganda, Word XP is my name. Thank you so much for watching. Yonna jemusinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo kutugoberera, mwebale nnyo kusubscribinga. We're gonna be bringing you a lot more. Buli lucha tweyongera okuba nti tugaziya empeereza yaffe. Tweyongera obbatuusaako ebyo byennyini byemusinga okwagala. Olwaleero ndine muganda wange Abudu yeekolera. Tugenda kubanga tuwayawayamuko nga bulijjo mpola mpola. Ogamba otya baba? Tewali taata. Obulamu bugenda butya? Bulungi nga bulijjo. Wiki ekutambulidde etya? Tebadde mbi. Wiki ebadde nnungi. Buli kimu kibadde bulungi. Omusana mu nkuba. Sana mu nkuba ye Uganda yange. Amakula ga Africa wenjagala akakuba kama akampa. Njagala omusana agumpa so. Wiki tebadde mbi. Wiki eno mubaddemu ebintu bingi. Nenga tumalako wiki eno. Wiki ejja wagenda kubeerawo ebintu bingi. Next week on Friday is gonna be Valentine's Day. Tulina Dairema. Atulaba ali eyo naye ayinza okuba alina problem yemu ndagewa. Cause next week Valentine's Day ebivulu bingi. We have Rema Namakula at Hotel Africana. Tulina Salvador Africa Love Season 5 agenda kuba Colorado Airstrip. Tulina Muhanji ali ku Lugogo Cricket Oval. Aleta ono mulenze yali mu P Square. Tulina Malo aleta 10 years of Maro agenda kuba wali ku Mistil. Tulina ne muganda waffe Omulangira Suna. Kozi yali uddawa agenda kuba ku Autospa wali emunyonyo. Tununalagako waggu. Nze. Anampi kuba nani asinga okwetaaga obuwagizi bwaffe. Buli omu abwetaaga, buli ategese. Aba yeetaaga obuwagizi, aba yeetaaga ssente kubanga bw'otegeka ekivvulu oba otunuulidde ebintu bibiri. Sometimes abamu kati nga abarema batunzedde ebivvulu, abamu beetegese. Naye nga ne bw'abarema ng'olwedde keti yamuwadde eddaka ngeze miliyoni ze-10 nti bw'atafuna abantu amawulire tegenda kuwandiika nti keti ekivvulu kikoze ki negundiye value amawulire gajja kuwandiika Rema kubanga emmese etenda kamasu tetenda yakateze kitegeera so buli omu yeetaaga obuwagizi mu ngeri gwe bategese ne yeetegese naye nga buli omu ajja kufuna abantu. Tusooka n'ebivulu bino ebisatu eby'omu kibuga. Rema ali ku Serena, ali ku Africana. Okuva ku Africana ogenda ku Cricket Oval. Ziringa eddakiika 2 minutes drive. Okuva ku Africana ogenda e Kololo otambulawo bigere. You know? Tolowooza nti ebivulu bino biyinza okufunamu ensaasagge abantu ne batasobola kugendayo. Ne gundi ayikufuddemu step by the way. David Lutalo. Daudi Jali Shwawin. Shwawin echa David Lutalo Shwawin first of all. Kuba sente entono. No. Freedom City erina audience yayo already. Erina abantu already ababadde. Secondly, Freedom City soka ya abachakaze si abawagizi. Ekyokulala David muntu w'amaanyi. Eyo tukibalire mu bivulu ebyakoze ki yayiseewo dda yakutedda naye olowooza Kampala alimu abantu bameka bw'obalabalamu awo. Kampala alimu abantu bangi naye abalina obusobozi obucakala. Nkubuuza erimu abantu bameka. I think abantu bali mu Kampala bali mu bukadde obuwera obubiri n'okusoba. Rema wategese watuuza bameka. Wayinza okuba Nairo Hall gyalimu. Wayinza okuba abantu ekinene nnyo nga 1,500 oba 2,000. Kololo Airstrip etuuza bameka. Bangiko era bw'abagize katugambe emitwalo 2 Katonda bw'abagize etuuza bameka. Mitwalo nga 2 kitundu. Freedom State etuuza bameka. Era obukadde bw'ogambye obubiri obuli mu Kampala buggwawo.
nanti sibuli ali e Kampala nti agenda kujja mu Kivvulu waliwo abajja okuba mu kyalo waliwo abafiiriddwa kyembadde kale ntegeeza mukyo Kampala alimu abantu bangi ekimala nga buli omu bw'asalawo genda mu sho yoyo gwabawagira still era abantu bakola ki basigalawo eno business erina kubanga maduuka osanga nti wano mu Kiyembe kangeze batunzi ba byamasannyalaze nga lino liri wali nogende ewa Kiseka nga spare so bweti ensi bwekola ki customer yesalirawo kizibu nnyo okusanga edduuka ly'engoye ewa Kiseka kitegeeza nti buli kintu kirina gye kikola ki gye kisangibwa ate tekibaayo kitya kimu so eb'ebivvulu bwe baba basazeewo kutegeka ku lunaku lumu bantu nga 5 mu Kampala kiryokke kubanga mu mwaka Valentine ebeetya bugamba nti njateeka ku Valentine no ate Rema ategese ku eno gateka ninde yaguli ojja kwesanga ne muguli wali yakola ki lwaki omwa batalekera munne cause when I take you back ndowooza kuba no bonna yasooka okulanga I think yali Salvador yalanga omwaka oguwedde ndowooza mu gwe 10 lwaki ogambye lwaki omutalekera munne kuba kati otunuulira nti Comedy Store naye Muhanji yataddeyo nga ku media nga tukuba Rema Rema embaga yamulekera amabanja Salvador yasasulira katugeze Rema kale ki Salvador asobola sasulirako Rema amabanja Salvador asasulira ama school fees Salvador asasula tuition wa Dr. Hamza kikyentegeeza nti buli omu mu business yo mulabiririra family yo motukiriza ebirooto byo so toyina kulinda muntu mulala ng'ate bambi gundi ono bw'oba otunda katogo nange gakentunda mwenva okuweerera abaana bange tojja kuŋŋa nti gwe vaawo nze nkole ki nze ntunde oba Salvador yasooka Rema okulanga ne Muhanji biki byonna teri lunaku lulala lutuufu ate Valentine ebaawo omulundi gumu mu mwaka so bwe kuyitako tojja kulinda ya mwaka gujja oyinza okutya by the competition aga ono muyimbi munene kanzijeko ninde ey'omwaka ogujja ate ne wesanga ey'omwaka ogujja ate Bobi Wine agenda okukola ki kati gwe n'obeerawo ng'empisi oli mu kulinda okay gwe nga Valentine olunaku olwo olutegeera lunaku lw'abaagala nagwe olutegeera otya mu ntegeerayo sirukuza weewaawo n'abalukuza si basiru because nze buli lunaku nsoogifuula ki Valentine singa mba n'omuntu gwenjagala buli weekend nsomuwaayo tulabye wayambadde era black and red zezo kala za Valentine twekopye nno wenyam kati kambuze bwenkera bagamba black wa kuziika sikolerangako wano mu black nali ngenda kulumberwani bya bulijjo nze bwe mba n'omwagalwa wange buli lunaku nsobola omusanyisanga Valentine weewaawo bwetuuka oyinza omusoosoowazaamu akamuli naye nga still bulijjo obadde obikola ki so obikola era bw'otamu akamuli kwolwo takitwala nnyo nga omusajja omutuufu talina kulinda Valentine talina kulinda nzijukirako mu 2014 nali ne mukwano gwange Kalema Fred oyo twali tugenze engome eyo engome e Nakaseke kakati obudde ne butukwatirayo Valentine nina ka girlfriend by then kakati nenvuga speed okuva eyo kakana nga tugudde kaki kabenje nga tutomedde katatufe so nesinga kyali nga kya bulijjo nti buli budde munnange muwaaka muli osanga tekyali ntadde ku pressure evuga speed yali yagala otutta so all right ITV Uganda what is my name handi wano ne muganda wange Abudu yekolera tuwayawayamuko mpola mpola Eddie Kenzo video yafulumye olimba walowulidde bulungi enensi teneemazaamu buli kimu production buli kimu kiriya yakubye omulere producer kiriya eya voice nze kiriya buli kimu kiriya mu luyimba olwo era nga bwe nabagamba nti Kenzo akola ekintu gwe ngolaba kisoboka naawe okisobola naye omala kiddiŋŋana nnyo n'omanya nti ono omusajja mugezi nnyo akola akantu katono mu luyimba gwe n'okoppa byonna naye ng'akogwa ate tojja sobola kukakoppa ate nga ke kalufudde olw'ekitalo ennyo so oluyimba lwatweyagale
lwe luyimba olunziguliddewo omwaka musical mu mulere omulungi mulimu message so nze bwe nasooka okuwuliriza oluyimba lwa Kenzo Semyekozo naliko somewhere alokuba nenyo nayimbye biki oluvannyuma lw'okuliddiŋŋana ennyo akalenzi kano kakola ebintu ebyangungu naye ng'ate mu butuufu bizibu nnyo oli okugamba abayaba n'agamba nange kino nkisobola n'akeera enkya mu studio n'agenda ngadduka n'awaayo nange nkisobola agenda okulaba teyewulira ku countdown amasimu ku radio teryasaba kiyimba kye so Kenzo yakubye oluyimba weewaawo video sijja gikomentingako because nze nabagamba nze oluyimba audio gendi sikomentinga ku video. Kenzo, right now as we speak 2020 omugeji ngotya cause omwaka we gwaggwerako yalina ebizibu bingi n'endongo yali era nga kwegamba tetambula bulungi n'okuva Rema bwe yagenda ku ground yali taliiko but right now I think tewali artist yali mu bantu nga Eddie Kenzo. Manyi Ronnie Mayinja yagamba ky'omuntu aliba omwavu n'omukisa agulabamu obuzibu naye alifuna n'obuzibu abulabamu ki omukisa. Kakati Dirisa Kenzo omukyala bwe yagenda weewaawo kyamuluma naye ate yakifunamu yazannya bulungi kaadi ze n'olaba nga yakomawo ku ground n'amenyawo bonna abaali babadde kati wali ku ground tatambula nti oba gundi waali okuva lwe yakomawo atudde kati endongo etambula bubi nnyo. Walabyeko performances akola live band. Leero Kenzo ye muyimbi asinga amaanyi mu Uganda. So nga ate luli mwagamba nga w'amaanyi bweru wano otalina tetumutegeera olwaleero mbuulira omuyimbi asobola okuleeta abantu mu kivvulu nga Eddie Kenzo. Oba mbuulira omuyimbi gwe basobola okuwa enduulu wano nga gye bawa Eddie Kenzo. I think ozalaye noonyayo muyimbi tomulina yensonga lwaki oli mu kumunoonyeza mu kiwato nga masi kati music otunuulira obuzito bw'omuyimbi bw'oluyimba otunuulira omuyimbi n'oluyimba lwalina ogenda okubalamu ne generation gy'ayimbira right now omuntu bw'ayimba Semyekozo abavubuka generation myaka 18 paka 35 bakyali ba Semyekozo tebaagala kuwasa myaka 18 akwana mu 5 35 ba Semyekozo bannamyekozo tebaagala kuwasa. That song touches them. Aboleeta tweyagale eje myaka gya kudigida oba oyimbidde bavubuka. You understand? Waliwo abantu abamu abayimba music ayina message eri deep nenga atera n'omukadde asobola okumunyumirwa kubanga n'omukadde tweyagala alimu engeri bbiri. Nyinza okuba neyagale ne girlfriend wange oba nyinza okuba nkwatagane n'omulabe wange tuyiga okukola ki okweyagala. Awo yagambira waliwo abankinya mu biri ebizibu n'omukadde waliwo abamukinya ng'ayita mu biki mu bizibu. So olaba tubala generation egenda mu ndongo emyaka egigenda mu ndongo n'ogamba kati Kenzo ategese ku Serena olowooza Kenzo bw'aba kuddamu kutegeka right now ateekawa kuba ndabanga ka Serena akatono ennyo Namboole kanambola ako ndabanga akatono mwana mulenzi alina amaanyi bannaye omanyi bwe twogera bino mugatwalidde naye nga ge mazima Kenzo amaanyi g'alina olwaleero asobola okuyuza cricket over tebantono kuba buli omu yeegomba nga bw'olaba Rema abawagizi be badde baludde omukola ki mulaba baagala okulaba ku Rema omugole kakati olwaleero twagala okulaba ku Kenzo ategese nga Rema takola ki nga taliiko so ndowooza kanamboole kayinza obutamuyisa bubi naye nga generally how do you see future ya music sustainability right now bwe tutunulira abayimbi abaliwo abagezezzaako okunywerera ku nsonga buli mwaka n'abaako kyatugamba. I think Kenzo is one of them. Abalala ekintu kiganye abo tunulira. Do you see any other artist abadde consistent mu kuba endongo ye n'atasereba mukko? David David Lutalo ng'ovudde ku bali abasatu David
Ngovudde kubali abasatu Chameleone. Ne basemakula mbaveeko kale semakula manja utaya. Nabo ngo bavuddeko Bobi Wine Chameleone bebe kulungo bavuddeko naye mweno generation eyajja ne ba good life bani. Kenzo. Olabanga David ne Kenzo. Beba kikoze bokka kubanga ne Red and Wizo bali bagwa. Ndongera. So olabanga David ne Kenzo beba kisobodde bafana bajja ne baserera. Gravity omuntu junda baserera. Gundi saha alinga akomyewo. Agenda akomawo naye nga naye time yatuuka n'akola ki. But let's talk about Saha Salapresa. Musajja yamugamba Saha Kenge enjaga. Omanyi Saha bamuzaala wali Kasenge ate we bagalima amayirungi. Omanyi Kasenge eyo buli maka gabako gabane ennimiro ya mayirungi. Simanyi ngeri gye bakikolamu. Naye ng'omwana oludde ndowooza waliwo yaŋŋamba nti eri Kasenge bw'okyala amayirungi bagakuwera ne ku caayi gabeerako wali ku bbali nga kasaladi. Ekirime kyabwe ng'Abawalabu bwe balina amafuta ab'e Kasenge balina amayirungi ge gabaweerera. So musajja mugamba Saha oyimba bulungi naye enjaga. Do you think Saha yawuliriza mukulu we bye yamugamba? Bobi Wine yagamba beefuula abatakkiriza naye nga beggalya ne babiwuliriza mu ki Kisenge alaka yabiwulidde naye nga tayagala kulaga public. Omanyi amazima mu mutima go gabaamu. Naffe we twakulira ojja kwesanga nga twanywanga kayaga osejeera nga abantu bagamba kati gwe omanyi oli wa kabi ne kati bw'ojja okulakulamu sometimes omaze olw'okubiva waliwo ebintu awo ojjukirira nti tuli nali mu ntaana oba osanga ayinza obutakkiriza leero naye bw'anaava ku njaga n'alabawo enjawulo anyiridde obulamu bwe bweyagala ajja gamba yali moto. So according to you, do you see a better King Saha 2020? Musical sirabawo kyamaanyi. Salapresa. Omanyi mukwano gwange mwannyina Zachale Margaret Saha bwe yateekayo Salapresa bula. Margaret n'ateekawo comment nti Walukagga yagamba oluyimba lw'oyimbye ng'omaze okukaawa kizibu okuwooma. Osejeera kati oluyimba yali akaaye nga kusaagasaaga kasanawulira kanso kozi yalutandika atya kanfunewo entuula kale yanzijukizaamu kuba abasudde bakansooka emmira eddusu tweyongereyo ennyimba zange abalenzi bano balina akayimba akapya. Bebekulu list Bebekulu yawoninga Epas namugamba gwoli mu muzannyo. Epas balina akayimba akapya ne munne gwe yaleeta ne Waik Benda ye yamuleeta anti tomanyi nti Benda gundi agenda okujja Waik Benda nga Epas ali Bad Music ya muganda waffe Bashiri Ruchamuzi nga bali eyo kati ye yamuintroduce nga namugamba omwana ono asobola okuyimba ndowooza Bashiri n'apiiki Waik Blenda amanyamuyita balina akayimba akapya wakawulidde karegi yako. How do you rate their style? Abantu nalabyeko comments. I watched the video, it's very good. In fact saso kalaba audio saso kawuliza audio nalabye byombi lumu mulundi gumu. Video Marvin Musoke yagikoze Swangs video concept ya video ngagwe soko tuwe comment yo ku luyimbo. Sigenda commentinga ku video nga we ndabagambye nengo oluyimba owuliranga luli a little bit musically bulungi so bo gata enyimba abaana abo babiri bonna babadde basusse okusaagasaaga mu music ate babadde beesojja nga balinamu buno owuliranga Waik Bendo ayimba bulungi ndowooza alirina nemubamu ebiyimba byaleeta noga kati nasaagasaga biki ate n'abiremerako nnyo bombokira ati atakola ki bombokira ati atakola ki kale n'owuliranga abasibako kiki ekintu naye nga bw'olaba Waik Benda yayimba singa owuliranga alina kyagamba lwe luyimba lw'owuliriza n'olabanga ono omwana tasikira kafeero ayingidde oluyimba yenna lufukamidde nalwo ne lumukola ki naye kati ate bwaddala bombokira ati owulira nogaka yona yayimba singa okitegeera kati Epas naye era bwe buzibu bwe okusaagasaaga kuno mu music kubadde kususse nti
asobola okuba oluyimba nga tuli ku bigere nakuba oluyimba nga Mariana kati ate nkya najja guli wano otegeera nolabanga talina kyagamba so babadde bandisappointinga nnyo abalenzi abo babiri ninga te talent mu bomu yesi tebanagufuula nnyo mulimo. That's what we should say. Because some people were saying ekisudde epass ekibadde kimusudde fact epass ayinza okuba tagwangako naye ndowooza okusaagira mu music talina management. Bebekulu yawako ku mwana oyo omukisa nga bwe yaguwa Red and Weasel. Red and Weasel negulonda nemusabula nemukola mu ssente. Bebekulu yawa epass omukisa ye yagutwala ku social media yefudde sesabat ndamukola comedy mu kifo ky'okusabulira omusajja mu studio amusabulira ku Facebook page etasasula. So babadde nga basaaga naye owuliranga ekiyimba kyabwe can we send tufunyemu revive ya reggae mu Uganda. Manyi mu Uganda reggae yabulira ddala. Mu Uganda tabanga mu reggae. Goyinza okugamba yagezangako kuba reggae ndowooza yali Maddox. Ne Uganda yali Maddox ne Bebekulu buli album yatekangako singa emu bbiri eza reggae lwakuba naye reggae alabika. Bw'oyingira deep mu music muyimbi omu gwe tulina eyakuba ku reggae yali Maddox. Abalala bakubanga ekyefaanaanyiriza reggae ne Henry Tigani yagezaako ngambi abalala bakuba ekyefaanaanyiriza reggae nenga tetubangako na reggae mu Uganda nga ne karakita ya reggae tebagirina. Noonyako ku nnyimba za reggae ba Buju Banton namwe good fan of Buju Banton ba Peter Tosh ba Bunny Wailer ba Lucky Dube ba Bob Marley then relating ne reggae gwe mukola ki otugira mubadde muyimba olabe nti Maddox kale yalinga yageza kati ne bano abatakikoze bulungi era sigenda banenya because production yaffe ojja kwesanga tebasobozesa kukola ki naye era tekibagisaako musango kuba ku bo tekuli atalina busobozi bugenda bulaya kukwata ki nyimba naye nga oluyimba ndowooza photocopy ya reggae bebakubye. Waliwo abantu abamu abagambye nti oluyimba olwo eringa photocopy ya abalungi balumya. Bobby Wine ne bakiri abanagamba oluyimba toluwulidde naye gwe mukuwulira engoma na oluyimba lwali lutambula muwalabyemu element ya photocopy zange byananga byenyenya omukwano guluma so osobola okujja wali wolabira omuyimbi nno nti akopya oba osobola okujja ebigambo mu lubiri then nojja ne mu luli nolaba nti osobola okubiteeka mu luyimba lumu ate nga tofulatinze. Tulyogerwako nti fe abalina enjawulo abalungi balumya tulyogerwako nti fe abalina enjawulo zenakaaba nadaaga natoola n'okunyoga mwabaddemu okopa rhythm yakopye nnyo bawingi y'oluyimba rhythm yonna bagisikayo ne bagireeta naye which is okay. I think nga Shiba bwe yakoppa wankoona naye nze wendi mukama yampa wankoona osege so bibaddengawo naye bwe kiba kimukoledde nga kireeseyo akasente ne Bobby Wine ate kiba kyakwesiimaako nti oluyimba lwange lulina. So we should give respect to Bobby Wine for that. Of course. Nti he taught the right way abaana ne bamuyigirako. Yeah, no. Nti yakola ekintu ekirungi ne bakyegomba ne bagamba of course I think abalungi balumya balufulumya 2007 abalungi balumya ali ku kiwandi ne video bagikola 2007 ya chaka 2007 I think that is anyway time bwebwo obudde bwa bread and butter bread and butter waggulu nnyo ku balungi balumya bwemba serabidde balungi balumya aliko album eya kiwaani okuli ghetto balungi balumya tata ne mama twali tukyalinamuko ne ku buteepu obutonotono era teepu zaali zikyaliwo. Alright, ETV Uganda tubadde waneyekolera nga tuwayawayamu mpolampola katuwumulemu katono nnyo tukomewo tugenda kubanga tweyongera
okwogerako ku nsonga endala eziriwo ezibaddewo mu entertainment industry in this very week. Bwe tumala mwebale nnyo yonna gye musinzira okuba nti mutulaba batulaba nga musinzira mu United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Alain, Sharjah, mwebale nnyo abali mu UAE, aba Jordan, Oman, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, thank you so much. Abali South Africa, all the cities, Durban, Pretoria, ne walala wonna mwebale nnyo abali mu US, abali mu Europe, Scandinavian countries wonna yonna gye musinzira okutulaba abali China. Yesterday received a text message omuganda wange asinzira China n'abanga atulaba. Thank you so much for watching. Naffe tubasuubiza tetugenda basuulirira. We're gonna give you the best. Ku kamera nkoze ne Aaron Bobo. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebalire ddala.